ebintu ebimu ebitubuulirwa batata baffe babikubuulira oyinza okugamba olwo lugero lwe twageranga n'ogamba nti Wakayima ne Wangu bakola bwe bate era nga mu kitundu kyaffe kino ndowooza ekisoose owulidde ebintu ebimu ebituzibudde amaaso bye tubadde tetumanyi naye ate ne tubiyiga abantu balina ebibuuzo bingi omwana n'atafaayo kumanya jjajja wange ye yajja atya jjajja wange yali ani kino lwaki kyava bwe kiti okukiyita bwe kiti kaakati njagala okumanya maama otubuulidde ku ludda lwa taata maama yaani Mama ya Hajjati Aisha muwabe Nabuuma Naigaga yali wa Mbogo Naigaga Nabuuma nga ndabamu Nabuuma Omuganda ndabamu Naigaga Omusoga ate tegulwa kyajja kiti ekyo nedda Nabuuma umwe muyinza okuba ne Nabuuma aye Busoga tuli ne Nabuuma naye ebintu bino tubifaanaganya nnyo oyo maama atuzaalira ekyo kirungi nnyo kakati bakuzaalirawo kati nze banzaalira Buwaabe Bugweri si Bugwere kati Bugweri ne Bugwere byawukanirawo fe tukiyita obubi temukimanyi Bugwere eyo gwanga ddala twogera na Lugwere bali Bukedde Bugwere era ekifo kyabwe Palisa kakati eno Bugweri yegomu ku Bwakabaka obwali mu Busoga Sultanate kakati eno Bugweri kiri mu Iganga present day Iganga district Bugweri gye bakuzaalira Buwaabe olwo otandise okula otandise okutegeera ng'omwana nedda kakati watoyogala kubanga abamu balowooza nti nga abaana bamu babuuza ti mugamba nti Amini yali mubi mwakkiriza mutya omusajja oyo okumulonda nga balowooza nti buli mukulembeze abaddewo baali bamulonda bulungi kakati nange Bugweri gye nazaalibwa embeera eyalimu tetwalina malwaliro naye nga ku kyalo kuliko ani omuzaalisa akati oyo nga yakabera yaba eddagala ne bamuwa eddagala nakinaki nze nazaalibwa kumpi mu bitooke ne bansalirira kusalirira kwe kumujjako ennankani omwana omulala bakiziika bambulira kubasale nali sitegeera nazaalibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'omukaaga 1935 kigamba nti juzi nga 12 omwezi guno naweza emyaka 8 nade nga tukuyimbire happy birthday naye ekyo tukireke abo nedda abo abalowooza nti mu kuzaalibwa kwalina kwa mugaso abo bagende bagire ki benyumirize bagire naye nze siyinza kumanya kuba sisobola kwaseesinga obanga kyali kya mugaso nze okujja ku nsi oba obutajja. Maama mu kutunyumiza bakuzaala budde ki? Baŋŋamba nti banzaala gguloggulo 12 awo 11 awo 12 awo oba emu awo. Buli muzadde naddala fe abakyala mulimu lw'ogamba nti omwana oyo yannuma. Mbw ate nze saamuluma naye yali nga agenda asaanika mmere ogenda okugira nga nti ngambuukayo mangu. Tewali mukaabi agamba omwana yakaaba oyo. Ebyo simanyi naye gye bambuulira nti nali mwangu neyo n'okujja ku nsi ndowooza. Otandise okusoma. Emisomo gye wagitandikirawo? Kaakati wempeza emyaka 3 n'ekitundu wana ndowooza bandabanga ni mujagujagu ne taata nanfunira muganda we omuto omuwalimu najja nnona ogenda okunsomesa eddiini. Oluvannyuma yeseeka Erias Musirimu netugenda eyo ku kyalo Butyabule
gye nasomera walifu nensoma n'ejjuzu nensoma byonna instructions ezikwata ku busiraamu kwesatu okuva kwesatu ekitundu okutuusa ku myaka nga 8 9 olwo ate neŋŋenda awalala era ebukojja wange kuba omanyi bataata baffe balina bamaama baffe abawerako kati ate neŋŋenda ebukojja awalala eyo ate gye nasiŋŋaana omuwali Mukasimu naye nansomesa kakati dende oluvannyuma n'atuma mukulu wange n'agamba nti kati amaze okutereera kati agenda asome ku bino ebyensi. Kankuzeeyoko mu kusoma walifu kusoma juzu bannaye abaana nga batyo gende waba muwalimu bagamba ho bamuwalimu bakuba emiggo muwalimu abeera mukambwe batya gwe kikwasaganya oti byonna era byampitako tolugamba nti omuntu okuyita wano n'oterera mu nsi biba bingi ebyakuyitako bweba obuggo bungi obwakuyitako emabega omwana osobya era ebiye training kumpi gyoyitamu eri inevitable. Osobola otuwulira olunaku lwotalyerabira mu kusoma eddiini lwogamba nti luno ddo sijja dwerabira bankangavula bulungi oba ekigambo ekyakulemerera? Nkijjukira bulungi nnyo ekigambo kiri mu munnankani mwadde ekigambo bakiyita elabutiraa. Ekigambo ekyo penatuuka okukisoma nga onakuba oluyi lumungi lunene mu matu elabutiraa nensoza mukane oluvannyuma okuva kwolwo nakikwata bulungi olw'oluyi luli waddayo wa maama n'omugamba siddayo ate maama ali awo bamala dde okunzija waka ndi eri mu mikono gy'oli waka saakulirawo. Emyaka egyo emito myaka 3 kitundu n'ova ku maama ne taata n'ogenda ewa taata omuto tewakisanga mu buzibu bwonna omukwano gwa maama ne taata wagufuna bulungi? Tekyali kizibu kubanga nali manyi okukwana emikwano ate normally ffe abaakulira mu maka ag'engeri eyo osiŋŋaana nga tulina attachment nnyo oyo maama wo mwennyini yakuzaala era nakati nze maama wange gwe nali nsinga okuwuliramu gwe mbulira yali ate maama ataazaalawo oye maama wange ne bwe nazaala omwana nagamba nti ayinza kuba omanyi tuzaala tubula baafa nenga nti ono bwe naamulinda okufa nyinza obutamuzaala olwazaala omuwala nemubbulamu ng'akyaliwo. Naye mwayambalanga muta? Nga twambala obukanzu n'obuwale batugulira obuwale nga mubeera mu bukanzu buli kaseera mukawale ate ffe kwegamba bwe twakulira nga n'engoye teziriwo kuba twakula mu ntalo awo nga n'engoye teziriwo kati nga oluusi tubeera awo nga bwe tubeera ng'olumu oyambadde empale erimu ekituli waggulu tewali nedda nga n'okubwereera osobola okubeerawo nze myaka 2 nga ani atawaana nankani bakugwira kasaati kamala n'otambula ebigere bigere byonga era ebyo bino byogamba nti tulina buli gwolaba alina akasapatu mu bigere ebyo bya nnaku zino naye ffe nga tukuba wuuma ekigere okikubira ddala ku ttaka ekigere okutuuka bakiyita batya okikubira ddala ku ttaka okuba wuuma kyekino kyennyini okikuba tewali kirala kyogira kyolinnyako era enjala bwobanga batunuulidde enjala zange mu bigere tewaliwo original zonna nazikoonakoona dda ng'oyinza okusiŋŋaana ng'okoonya 3 olina obudalidali. Bagamba nti okutambuza ebigere nti envunza awo weziva era envunza nazo zazigira ki zatukwatako era nga ku ssomero basobola kubatuuza awo buli omu ne mukeberagana ebigere abalina enfunza ne muzigira ki ne bazijjamu ne bazitundula nga ate bwe bakusangamu n'enfunza buli nfunza muggo buli yo kafube yaliwo mu ssomero mu ssomero
naye envunza ze tulaba kati ebusoga era ze envunza ezaaliwo mu biseera ebyo zezimu okujjako nti kubanga for example twazanyiranga mu nfuufu embuzi n'enkoko kumpi nga tusula nazo era enkoko nga kubanga olumala okulya mwe nemwebaka mu ddiiro enkoko ze ziba zukusa kati yali embeera n'abantu abakulu zaabalumanga ku mulembe gwammwe ng'abakulu tezitera nnyo okujjako amaka gali neglected nnyo agateyonja nnyo wano nga era bamama baffe batundula envunza abakulu baffe batulabirira bagezangako ne ku ssomero era nga ate era ne bwe tewaalinga eyo nga tusoma wadde ery'obusiraamu era nga obuyonjo balina okuyigiriza okutawaaza buli emirundi 5 olina okunaaba ebigere ali ku Bukedde TV oyinza okuŋŋamba nti nno nga weetegereza nnyo ebigere bya Al-Hajji yennyini obyetegereza kubanga tugambye temulimu njala ziri original endowooza naawe ofunye akakisa akabirabako naye ate tosobola kumanya nti byalumwako n'envunza katikomewo tovaawo.